Mpuliriza omulungi, nkulamusizza era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e16 omutambuze awasa bawala b'abakulu. Okukujjukizaako bye twalabye oluwedde, twabadde mu ssuula ey'e15 nkwatirwa mpewera ekisa era nga mu eyo oluvannyuma lwa Kaweerimidde okufundikira okuwoolera eri Ntwatwa awamu n'Ekiyindiru, yasazeewo agende afundikire n'empewere eyali yasindika abatemu abasaanyaawo ensi yaabwe ey'amaanyi g'abazira. Wabula bwe yatuuseeyo n'asisinkana nga mpewere musajja yakaddiwa dda, takyalina na luyingo, n'amukwatirwa ekisa n'asalawo aleme kumutta. Awo we twakomye. Nkusaba onzikirize nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'e16 omutambuze awasa bawala b'abakulu. Olw'okuba obudde bwali buzibye, twasalawo tubulinde bukye tulyoke twolekere ensi y'ejjaŋŋano. Era ekiro twakikwatira mu kibira ekyali mayiro nga 2 okuva ku lubiri lw'e Buwanga. Nga tumaze okufuna ebiti by'okukuma omuliro, Kasigo yalagira Linda ne mwannyinaze basirika bamanyi basigale nga bagukuma, ffe tumale okugenda okuyigga ku nnyama kuba ffenna ekituufu enjala yali etuli bukiika. Mu ddakiika nga 15 twali tumaze okutooza akaweewo era ako kye twetikka ne tuleeta okwokya tujjanjabe enjala eyatuliko. Omuliro twasanga gwakutte dda, bwe tutyo nga tubaaga nsulo yaffe tutandika okwokya. Weewaawo n'okukoowa twali tukooye nnyo, naye ekiro ekyo kyonna twakimalako tutunula nga buli omu anyumya lutalo lwe twali tuvuddemu. Kannyinaze ekko bambi obudde obusinga kaabumala kawuliriza ebyakewuunyisa, wabula eyo nga mu matutuma nakasaba kannyumizeeko ku ngeri gye kabadde katobamu n'obulamu okuva lwe twayawukana. Ekituufu byonna bye kannyumiza byannakuwaza era ne kantegeeza nga bwe baali baakagamba mbu nafiira mu muyiggo gw'emisota. Nayongera ne nkabuuza kye kabadde kateekateekera obulamu bwako obw'omu maaso, kwe kuŋŋamba nga bulijjo bwe kabadde kalinda obulinzi olumbe olukatta kawona ennaku y'ensi. Nakagumyagumya era ne nkasuubiza obulamu obujja obulungi okusinga bwe kaali kalowoozezzaako, era obudde bwagenda okuvaako eddiba nga kakazi kattu essanyu kalina lyamuyiika. Twessa ku mbalaasi zaffe ne twolekera, wabula nze awamu ne mwannyinaze basirika bamanyi twagenda butereevu ku kizinga ky'emuti ewaali waafuuka ewaffe. Wabula nga nsabe Kasigo ne Linda okuntegeereza lwanyaaga bo gwe baali bayita Mmugu nti nali waakudda musisinkane mu nnaku nga 3. Nga tutuuse ku kizinga muti, omukulu Gwiso bwe yatunula ku basirika bamanyi n'ategeererawo nga ye yali mwannyinaze yennyini olw'engeri gye twali tufaananamu. Olw'okuba nalina akamwenyumwenyu yamanyirawo nti gye nagenze nfunyeeyo obuwanguzi, kwe kunsaba mmunyumize byonna. Emboozi yali ennyonnyola olutabaalo lwange lwonna nagenda okugiggusa nga yantuumye dda omuzira. Yankulisa olutabaalo oluvannyuma n'aŋŋamba nti, ndowooza nga bw'omaliriza okutuukiriza bulijjo ekikusumbuwa ogenda kubeera wano ekiseera kyonna, si weewaawo? Namutegeeza ng'ekyo kye yali alowooza bwe kitaali kituufu kuba nali nzize kumusiibula nzireyo mu nsi yaffe ey'amaanyi g'abazira, nziremu ngizimbe bujja. Ebigambo byange yasooka kubiyita bya lusaago, wabula gye byaggweera nga nnyonnyose nti bye nali njogera era bye nali ntegeeza. Okwogera ebyo byonna maaso yali tannamanya nti enkomyewo, naye oluvannyuma omukulu Gwiso yamutumya. Nga wayiseewo eddakiika nga 2 maaso yajja, wabula yeekanga nnyo okundaba. Yasooka
Nanneetegereza nzenna ng'alinga ayagala okulaba oba nali nfunyeko ebisago eby'amaanyi. Mu kaseera ako nali ntudde wansi, wabula bwe namulaba nga nneetegereza ne nnyimuka mu mugondezeemu. Yenna ng'essanyu limubugaanye, yayanguwa n'angwa mu kafuba, wabula ng'ebiyengeyenge bimulippye emmunye. Ng'akyali mu kafuba kange, nawulira omukulu Gwiiso ng'ambuuza nti, muwala wange anaakomangawokko nannambula oba bw'omutwala nga mmwerabira? Nasooka ne nva mu kafuba k'amaaso, wabula ng'ekituufu mpulira sisaana kumuwasa, wabula olw'okuba kye nnali namusuubiza ate nga ne kitaawe yali amaze okutukkiriza, naguma masajja ne ŋŋamba omukulu Gwiiso nti, mukama wange, ky'oyagala kye kijja okukolebwa. Ko ye nti, nedda, omukulu takulira mpya bbiri. Siyinza kulamulira mu bufumbo bwammwe. Namwenya, oluvannyuma ne ntegeeza omukulu nga bwe nnali siyinza kutwalirawo muwala we nga sinnaba kuteekateeka wa kumukuumira, anti gye nnali njolekera nali nkimanyi nga buli kimu kyadobonkanyizibwa, kale ng'ekitono neetaaga emyezi nga3 okubaako kye nziramu okubangawo, naddala mu nsonga z'ebyokulya. Ensonga zange ezo omukulu Gwiiso yali azisiimye, wabula ye maaso n'akalambira nga bwe yali tasobola kukkiriza kumuleka mulundi mulala, era kitaawe bwe yamulaba ng'ameze kwe kuyiiya amagezi amalala. Olw'okuba omuceere twali twakungula mungi nnyo, yalagira ne bansibira ebikutiya ebiwerako ebinankwatirira okutuusa nga mmaze okubaako bye nnima. Teyakoma okwo, wabula yampa n'abasajja 30 abaali bagenda okunnyambako okuddamu okuzimba ensi yaffe, wamma ne mbula okufa essanyu. Ekiro ky'olunaku olwo kyennyini omukolo gwategekebwa ogw'okunsiibula ssaako n'okukwasibwa maaso mu butongole nga mukyala wange. Era essanyu abantu lye baafuna ku olwo nawulira buli omu alitenda. Mu kiro ekyo batono abaalowooza ku by'okwebaka, era kyenkana ffenna twasula mu mabinu okukeesa obudde. Enkeera nze, mukyala wange Maaso, mwannyinaze basirika bamanyi kw'ossa n'abasajja abaali bampeereddwa okunkwatizaako, twessa mu maato twolekere ensi y'amaanyi g'abazira, wabula ng'oggyeko omuceere, embwagulo awamu n'ebisawo bya mukene, omukulu Gwiiso eyali afuuse ssezaala wange yali ampadde n'ebintu ebirala ng'enkumbi, amajambiya, kw'ossa n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo okutuyambako mu nnimiro ng'okulima n'okuzimba, era ekituufu nagenda nzigumidde. Nga tumaze okusomoka ennyanja, olw'okuba twalina okufuna entambula endala etaali y'amaato, nayagala okufuna abasajja 3 ŋŋende kumu nabo mu nsi y'ejjaŋŋano tubiguleyo, wabula olw'okuba embalaasi twalina emu yokka gye twali tusomosezza, nasalawo ŋŋende bw'omu. Mpozzi Maaso ye yali ayagala tugende kumu, wabula namwegayirira asigale, era oluvannyuma yakkiriza. Nessa mu Ddemeezi njolekera ensi y'ejjaŋŋano okusisinkana Lwanyaaga, era mu bbanga lya ssaawa nga 4 nali ntuuse, wabula ng'obudde buwungedde. Nga bwe nakolanga era nafuuwa omulere nga ngezaako okumanyisa Lwanyaaga we ntuuse, wabula nagenda okuwulira nga naye aguddamu akusinziira mu lubiri lwa kikongoliro gye yali. Ekyo kyali kitegeeza nti tewaali buzibu bwonna, era nange nasimbula busimbuzi mbalaasi ne njolekera gw'ataakubagulizaako oyagala wambazzi. Ampuliriza omulungi, nkusaba okkirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero wano we tuba tukifundikirira. Omulundi omulala wennyini awo we nnaava nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala, wabula nga tukyali mu ssuula yaffe eno yennyini ey'e16, omutambuze awasa bawala b'abakulu.
atakumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba agire ng'abakuuma mubeere bulungi mweraba.